Let me tell you frankly. Bobo manyo omugugu Uganda gwe yeetisse. Kuki? Ogwaki? Burden. Ogwa. Luggage. Eyaki? Nga saawa yonna etutuulira Uganda ne crashing. Naye. Luggage eyaki? Gwe mugugu gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni. It's not a simple matter. Mugugu Uganda gwe yeetisse. Ekisooka kati ali very expensive okumaintaininga nga president. Weyajira mu bukulembeze yali chief. Escort ye yali motoka bazaalinga 5. Kati escort ye convoy motoka tobala. Ebigambo ng'ebyo bye bisobola okunnyonnyola ekituufu. Museveni yafuuka mugugu eri Uganda. Yafuuka mugugu eri Uganda nti ye kennyini kizibu. Uganda omusimbi omungi ogusaasaanyizibwa mu bintu ebitayamba, kubanga oli ayinza okulowooza nti anti kaakati eggwanga liddukanyizibwa, eggwanga okusinziira ku musimbi oguteekebwa mu State House, eggwanga terifunamu kubanga kati eri yafuuka mpuku y'abanyazi. Yafuuka mpuku y'abanyazi. Juzi Justice Minister Norbert Mao yali annyonnyola ng'agamba nti State House ye yagigeraageranya ku shopping mall. Yagigeraageranya ku shopping mall era nti eno muganda wange osangayo ba government officials nga bo bwe batyo ba opportunists banoonya buli kakisa konna bwe basobola okubeera nga bafunira akasente. Era nga munnange diiru ziyitiŋŋana naye nga zonna munnange diiru eziyitiŋŋana teziyamba muntu wa wansi, bekkusa ku lwabwe. Kyokka bino byonna gwe muganda wange ampuliriza oyinza okwebuuza nti kati Museveni bimukwatirako wa? Yalemera mu State House n'afuuka omugugu. Yalemera mu State House n'afuuka omugugu. Ekintu muganda wange essaawa eno buli munnayuganda kyalina okubeera nga amanya nti okuleka Museveni n'akabondo ke nga bavudde mu buyinza ne bava mu State House awo, eggwanga lisobola okuddukanyizibwa nga tewaliiwo kukyankalanya nti ate bo bennyini batandika okuteekawo entalo ezitaliiyo. Eggwanga ne balivaako ne bagamba nti abantu bakubye akalulu byabaka malangirira nga bwe kirina okuba, n'alangirira nga bwe kirina okuba, era n'akakasa nti Museveni bamukubye akalulu. Ne Museveni n'ayozaayoza oyo abamukubye akalulu. Era obuyinza ne bukyuka mu mirembe, kati abaagenze mu State House asobola okutereeza buli kimu. Era abo bonna oba ezo empeekera zonna Museveni baateekawo abali omwo nga tebalina na kye bakola okuleka okubasaasaanyizako ssente z'omuwi w'omusolo, bonna babeera basobola okubeera nga bonnange bavaawo. Era ebifo byabwe aidha ne bikendeezebwa, President abazzeeko n'abeera ng'alina abantu batono nnyo bwe bati, so si nti State House efuna omusimbi muyitirivu nnyo ne batuuka n'okubeera nga bongerako ne basabayo endala. Ebyo byonna munnange bintu bikyamu nnyo. Tijjeno Museveni yafuuka omugugu eri Uganda. Yafuukira ddala omugugu gwe nnyini ogw'amaanyi, kubanga kati ng'oggyeko State House okubeera nti kati yafuuka mpuku y'abanyazi. Juzi Bobi Wine yannyonnyola n'agamba nti bataddewo cameras era waliwo ttiimu nnamba gye bamuteekako okubeera ng'emulondoola. Buli kyakola, buli walaga bainstolinze cameras buli wamu we basuubira okuba nti nno wakwasaganyiza emirimu oba ekibiina kya Nuupu ekikwasaganyiza emirimu ekamwokya, baaziteekayo cameras ziri awo zitunuulira ddala mu luggya zibuuka gate. Emagere eyo baateekayo ddadda kamera etunuulira ddala mu kisenge kya Bobi Wine waasula. Buli agendayo bamulaba, buli afuluma bamulaba, buli kye bakola munda bakiraba. Wano Makerere Kavule kye bajje bateekawo cameras kati kumpi buli wamu, era nga ziraba mu ofiisi ya Bobi Wine,
mu lujja lw'ekitebe wabweru emmotoka ezipaakingawo na bonna abagendayo nabaki Bobi Wine baasisinkana. Kitegeeza nti kati Bobi Wine abantu bonna baasisinkana babeera balina okuba nga babamanyi. Kati ng'ekyo kijjeeko ate bateekako ttiimu emugoberera buli wadda naye ezo zonna ziba ssente. Kyenjagala omanye kiti nga bw'olaba mu Kampala nti Bambega mwe bali mu Kampala era babeera omwo nga batunula, tebalina mirimu okoleka okuziga abagagga engeri gye batwalizaamu ssente. Kyobulanga n'obubbi bubeerawo mu Kampala kati nga mu Kikuubo. Ababuziga oba abaziga obubbi obwo babeera ba government agents era abeefuula Bambega bwe batyo be basobola okubeera nga bategeera entambula ya ssente n'ebintu ebirala. Luzi mwalaba abaakuba amasasi yajja episto n'akuba essasi mu Kikuubo n'akuba bani bamugamba kuba tugende kati ni mmotoka ne bali nnyimmoka ne bagenda. Ekitegeeza nti baali bava mu gavumenti olw'ensonga nti omubbi yenna oba omutemu oba omutujju tasobola kugira mu mmotoka. Naye bano bajja mu Kikuubo omuli ekiri congested ne bakuba amasasi ne bagenda nga bageza kuteekawo obunkenke. Kati tujja tegeera ekigendererwa baali bagenderera ki, lwaki byali bwe bityo. Bijja kujja maaso awo mwajja kuba mubiraba. Naye kyengeza kukutegeeza nti Bambega bangi nnyo mu kibuga. Oyinza okwesanga nga gwoba otambula nga bakuyita olagawa ogenda kyonga akubuuza omutunuulira ogamba kati ono kireereese ali mu bwakireereese bamuwa ssente bwabwe akireereese. Naye kati abuuza gwe omuntu obuvunaanyizibwa aweerera n'abaana ssebo mu masomero ag'ebbeeyi naye abuuza gwe gy'olaga olagawa babeera omwo. Nze baali bampiseeko emabegako awo mu Kampala awo nalina gwe nali ntambula naye ne bamuyita kati ne ŋŋenda mbuuze kiki kutuukawo nga beebuuzize neŋŋamba oli tugende bano baveeko banoonya ngeri gye bakola ki gye bakugyamu ssente bwe bafala bakitegedde oveeyo obawa nga bakugyamu akasente. Kakati bali awo okuleka okukwana abaana b'essomero n'abakazi abayitawo bwe bityo bibabiiramu n'okuziga obubbi okuziga gye banabba abagagga gye batambuzaamu ssente. Naye Bobi Wine okoleka kamera ezo eziri awo Makerere Kavule ne Kamooja. Kati ate waliwo kamera endala gye baateeka ku mazzi e Busaabala naye baateekayo ze kamera. Kati waliwo n'eri ku mazzi ssebo naye ab'entambula y'oku mazzi baategeeza mbu yaabwe baavayo ne baanukula juuzi nti nedda ekyo kyolaba weekyayiira ekyo kiriko ne zisola kibeera awo e Busaabala kati bo nga kiriko zi kamera kati nga bagamba mbu bo ekyo kiyambako mu ntambula z'oku mazzi abatambula ku mazzi be bakikozesa. Naye nga baakiteeka weebuuze nti ennyanja nnene weewalala we kiri babaali badde bagamba nti n'ekirala kiri wano n'ekirala kiri wano naye kiri awo era kiri awo e Busaabala ku biiki kubanga neggaba gyewale neewalala kati osiibwa emyalo miyitirivu nnyo gye basobola okutereereza ebintu by'entambula z'oku mazzi naye kiri awo ate kiri eno kuba wali baddoga kiri eri walawala mu mazzi oba ku kizinga ebizinga bingi nnyo ku nnyanja Nalubaale naye kiri awo e Busaabala. Kati ezo zonna ssente baateekamu ssente juuzi twalaba nga basaba ssente aba UPDF nti bagenda kukuuma kalulu. Kale kwegamba Gen. Museveni yafuuka omugugu ogw'amaanyi kubanga okwekuumira mu buyinza kitwala ssente nnyingi nnyo. Byonna bikolwa kubeera nti nno abeera mu buyinza tanyegezebwa tebamunyegenya ate nga ssente bw'ozibalaabalamu ze bateeka mu ekyo mbu security ssente nnyingi nnyo nti Uganda erina ekizibu kya Gen. Museveni alina kuvaawo okusobola okubaako ebintu byetukola enguudo zisobole okuzimbwa amasomero gasobole okukola ki okuzimbwa kabineeti ekendeere ababaka mu palamenti bakendeere kuba buli kikolebwa kyonna
kiyamba ye kubeera mu buyinza. Kati ababaka tugenda mu 7 tuvudde mu 5 tugenda mu 7 olwedde baateekawo constituencies endala districts baazitematema tukimanyi bulungi nnyo tubadde nga tubibanyonyola katugenda mu babaka 7 naye nga weebuuze bonna baaki kati munnange nja kukkaanya ne pasita oyo awo pasita muganda wa Malema Biriizi emisango gyabwe gyakomawa naye ng'ekituufu kiri nti Museveni yafuukira Uganda omugugu ogugimenyera ddala tulina kugwetikkulako bwetikkuzi tusobole okufuna ku buweerero kubanga muganda wange buli kikolebwa kyonna okwenywereza mu buyinza kyongera kubeera nti ate kikosa ggwe awo omusolo so nga ate ggwe munnange tulina kyofunamu nti ne Secretary General Museveni okuyimiriza obuyimiriza traffic ssaawa 2 namba kitegeeza ssente nnyingi nnyo ze bazifudde awo ezaabawejjere so nga ate era n'ezo ze muba musobodde okukola ng'essaawa 2 ziweddeko nazo azeetaagako kuba ye eri zirina okugenda mu State House bajeti yabwe tekendeera katuleme kwefuula baddu nga ffe bennyini nnyini tuwagira ebintu ate ebitulemeza